Ninde bwatwala omwana mu trip afisa katwalira babena gandi bali yakanyama ebifaananyi lya trip mu Nsobe yatusasula emitwalo 2 nebamugusumisizawa mugenda tuwa ebifaananyi ebitajja halo numa osomesezaawo ezo nasende muzibwale mubaleeteke waffe baganze buli trip gyentambula namulina abaana zikyatambula mpaka nakati lwaki wena temubisomba mulundi gumu tukole bwetuti nze nyala kulaga ku bifaananyi wano ebitonotono ebiriwoko kakkana sakula ekira wamma bagenda batugamba mbuno mbusimanya bagala ebizigo bwe biti lepaafalana bwati mukolagana na companies ne pens kati abo tebagala kugamba mazima balina gye babitunda. Amanya nze Dr. Senjobe Richard. Tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road. Olwanjagadde twogere ku mukyula. Era oli bw'owulya ng'ayogedde omuvuvumira aba ategeeza mukyula. Gulimu ebirungo bingi, gulina laxative benefits. Omukyula ogwo gulina natural alkaloids, guyamba nnyo engeri gye gulina laxative benefits okugonza mu lubuto. Ffe twakolamu akakebe ne tukayita akasia abatafuluma luno lweyo lwa mu lubuto kakuyamba okwera n'oba ng'ofuluma bulungi. Guyamba nnyo ku hania gwatawanyizibwa H. pylori. Kozesa amajani g'omukyula, funa akaddo gy'ogeekuliye ku Biva Organic ojja kuyambibwa. Akajani kana akakasia kalungi nnyo kendeeza amasavu, embuto ennene, bonna ajja ku Biva Organic n'ogattako ne green tea. Ojja kuba okubya ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. bamuvumidde kati kentekedwa ino nti wa mufamire yange alinze sinza muvuma naye kati olaba bw'ogamba wafamire yo mutyaba nti wafamire yo then mwenna bine ku myaka gy'oliko ogwokyakkiza nti amagezi bagogera. So you want I just need someone short, like seriously someone short, shorter than me, because my height nza silimu kweteekako sina kye naayogera lwaki weesookayo kumanya ogenda kutanga kuga kisajja kyo kireekandaleekanda kase tetuliko ku mukutu mama ndeka tukyayogera katono nedda wammayogera kakati I just need someone short nga mutono nga musiraafu sorry ngaina ku sente batalina mutono tali abakazi bawanvu ate nga muwere batugenda competing. I don't care about color but chocolate would ate nga muwanvu abantu bagambye obwere nga badde yeesembeza ne bwe yeesembeza meeting si abazadde sigabye omuzadde mama wange omulungi terera ono ojja kwogera kyakola mu senior 6 ono nali mu senior 6 ng'omulaba ku TV sina kumulaba neekwese mpulirize show ne bampambako essimu ng'oli mu boarding kati gwe naye kati bondaba era bwe tuba tugenda okumunona aga ozera bakulu ki bina ku kkono abantu abasinga tebamanyi kyama kiri mubakyala baapya mugambe anti kati ndi special nga bato babato anti kati gwe toli muto kyageza ebyo byammwe sijja bigenda ebyemyaka bibalekedde kati kyekyo so that is what I would go for. banayo nsosezanyo nakumisa ne earring obvious anti ogwe musiramu so definitely I know kwanga ali sober there's a more the sober musiramu short
Color doesn't mind. Right? Yeah, gali upright. Omulimu oba it doesn't matter. Sinjagala muntu bali no mulimu atalina mulimu sinjagala muntu. Ne baba tamanyi kufumba lwako ono yamanyi ofumba. Kati obyonoonye. Naye bulijjo gwe obyonoonera. Bulijjo gwe. Wabaaki. Byofumba bikwataganye. Nenjagala ku mpewo nti afumba. Oliraga. Nyandeetera obuzibu. Nagenda nayogera byokufumba oli nagenda ku mukutu. Balina kutikita nga. Kumbe bulijjo yenfumba osiima naye ng'olimba. Katono yabimu yakyonoona. Singa sigamba nti omukulu. Wandinoonyezayo nno omukulu. Abakulu alhamdulillah n'abakulu bange, bazadde bange. Era kati nagambye bwe batulengamba oze n'abakulu ki abakuwerekedde. Senga zine mukulu w'ebbina. Amuwerekeddeko. Obagamba nayo nosi. Amaiso. Ngamba ku ntebe. Eneemeketanga abasezi. Mbadde simanyisa abasajja abakazi abantu balina ekyama. Ndeka mukazi wattu. Bakuba n'abantu ab'okunoonya obunoonya. Naye oli abeerawo. Mumwetaagira mu nfo. Ate oli mutuufu toga kunedda ko twali wano ku live manyi kumanya bannange. Bwe bahaginga n'ahanya ngali ku kikubbe ku lubuto. Tagenda kumbuza abasajja agenda n'atugamba ku live live. Wanvu jjukira. Ate ne buto. Kati n'atugamba. Olinga agamba. Ase bwenga oyo. Yemanyi n'atugamba ayine buto. Kati ayine bwoga emino omwavu nga wakunoonya n'ezijjukira kyatunyumiza ku live live. Nakano tukongereko sagala muntu munene. Sagala munene. Anti challenge weeri. Mugwa mu basirikale nga mulina okudduka. Tekugamba nti mukwano tudduke kikugamba. Bebi tubannyonnyole. Obayo omuntu ono baga. Oyo akabuuse dda. Dadi yangu wa. Naye omunene. Omanyi bwe yagamba. Singa walabye ku muntu omu yaposite ku status y'eggulu ng'akuba dansa yani kabbaako ng'onega ne Mukama Katonda. Ebiseera ebyo. Ne wafaananya Straka baby. Ani. Egwe. Eddi. Yabera ku status y'eyo wataddeyo. Wabadde ludda wanyi wabadde. University y'eyo mwabadde mukuba dansi. Endometriosis Foundation. Gye wabaddeyo. Endometriosis run. Kati bukusaawo kabbaaga n'okukola buno obudansi bwa simanyi wadde okola bukyobo. Wadde wejjukanya myaka gyammwe gye nabisuusaawo ba. Twali tuli mu warm up. Mu warm ups ziri ze bakola mbu simanya warm up eza exercises nga mmaze okudduka. Naddu so wona byenga nziruka. Babadde bagamba okola biki ebyo. Okudduka wetaka kugoba. Yabadde ng'ekibaata namulaba. Babadde nkyakugamba. Kiki? Naga. Kati omutegedde lwaki tuyagala badde bawanvu. Yagamba bwobule yeewuunya. Teyeeraba eno tamanyi nakumage bakyalinayo. Bw'aba agenda kukyegula. Tosobuzaabuza nsi. Ekyebbeeyi kya bbeeyi omukazi teyiri. Anti olw'okutama olimize nga nayo yeyongerayo. Andabe? Mwatu yeyongeddeyo. Enki. Okimanyi yeyongeddeyo. Enki oli ku kamera. Don't try and see. Don't. No, the belly or what are they talking about? What are you talking about? I do this kati bina yazo kaso Bolanza abakazi sibewunye mu sipeze bbeeyi. Nga tukola ezimu zikolanga mu mira. Amala okujjako n'atunulako n'azuumira. Ekiro kyo mbadde sikirabanga, mbadde sikirowoozangako. Yes, buli lwaba oyagala okwekebera. You can't. Yeyongerayo tulaba kati eri eno. Ate bisanze gwe. No, it's the truth. No, you try, Dodo. You're going to see it behind. Later. And because you're doing like this to people. Oh, that's mine. Atobimuwa biguyoma yiwo. Chenga you've mixed. Is that a crime? Sort alcohol. Ngenda kusigala nga ndi sopo kusinga. You watch the glasses. By the way, I like the new way. The new look actually. The glasses. The hair is black now. The hair glasses is black. Black hair, black akubaga tukyanonya color. Ukabyabire. Achanonya. Tukyanonya color. I know lugambo. Genda ku South Sudan. Eyo kala tezibula. Mana Dodo. Bali. Dodo wenda Dodo. Tukyanonya color. Omusanga nga like manya abamu ku boat kale bambi. Bachukudde henna gwe nali nkozesa. Mu nvirizo. So bamuchukudde kati ate awunya banga Big Ben. Zadde kubira Big Palango.
nenga amazima aunyanga inki akaviri nego manyi nti wabyala obuviri buli bali bakala kibe bwali bwa orange buli awa omanyi nti wabeera n'obuviri bwe emyaka 6 olinga ataliko babo lwaki then kati it was my trademark kati nsobola obula kati odenze kama yes ozi nga weebase nego ne webaka bamanyawo nti gwe weebase kati buli webaka tojjaawo ozi nga tuli ku buliri bwe bumu nani naye omanyi kye nani ne muto wange labeerayo nkumenyera buli ndeka nsenyiza okola ensobi oyinza okudya naye okimanyi olina kunoonya n'omutono no besides oyinza okudya parking ya VTZ n'ogisako sinotraka anti nze mumpi kuggwe oli muwanvu tuyimirire nze kuggwe mba sinotraka mba VTZ nedda tuyimirire aye twenkana obwanvu boza nani ono si VTZ buno bu Alex obwedda Alex aye noke yali ayina okategedde otya ayimiridde tona kyakwata mu kiwato nga sigenze eri kakkana ate bina ayina ekiwato tuleke eno naye kati oyo mmanyi nti akusinga obukulu okusinga obukulu ti mukulu oyo bwe mba nasumuludde wawe nteeka kalenda ndeka n'okundeka tukkiziganye abazadde tujja kwogera ku nsonga zammwe naye bandaye real it's not fair nono yakusinga obukulu lwaki anti ogambye ansingako thank you so much toyongerako okumanya bali wakusinga olaba Bale Francis bamu twabula butamulabako naye gwe ate yakutendeka kati kitiisaamu kitiisaamu UTV yasobya ne muwala we yafa teyasobya yakutendeka nedda ngamba bugambe nti anti bwe tujjukira abantu batyo obasabirako ng'obasabirako souls bane tukole kati tumaliriza katubere serious bane nsaba mas tufune master bunya kati bunya tumujjewo nze mba master nga ndi ku ssomero kati ne mwana ojali out of school siba master oliki kati nedda tewali buzibu osoma ki aniza simawulire gawuni nga teriiko kati lwaki ogala ntambula ne bwa master nze bunya expressions are done kanaye kati katukuyite tutya katukuyite master nze bunya Yunus Kasujja lwaki katukuyite master ndi byange ndi mu China nkutendeka ki bamaster baba basimanyi basiifu balina bibatendeka nze nkutendeka ki bane evis gundi eyafuluma abantu no bajogerako naye twali tulinze budde the guidelines ez'essomero okuva ku primary actually kuva mu nursery that is pre-primary primary secondary ne university by institutions amateeka gye gali ku page 24 it's only that station being once. Why? So but they favor also these other ones. Imagine what it means. Your Mgomoza daughter saw kuja twice or one in Aja twice. I think I made it to be pocket money ngamunchi. It's all fine. I think what is okay, but you want to change. In my mind, change. I think I change since the population je omwana oja asomera. Population omwana aja asomera. Oyinza okutasobola okujja leero ng'olina gy'ogenza okukyalibwa nno ojja kweddako kati bablocking eyo chance y'okubiri kitegeeza oli omwana tagenda kukyalibwa kwa waliwo agenda okugamba nti I was there last nga nakamuleeta this session neetuuka nti sijja kusobola kujja kwena ensooka naye katugeze eri esembayo ya academics I'll come on the second one okiraba naye nga lwaki tojja ku visation banna abala ne balyoka bajja mu nsi mulimu ebigo bitalaze waliwo omukyala yajja okukyalira omwana we naye ng'agenda kuziika nga bafiiriddwa naye omwana tagenda kumutwala era bwe yatuuka ffe n'atugamba n'akwasa sikaali ebintu naffe ne tumulabako ne tumusaasira ne bagenda omwana twamugamba ku Mmande nga takyafulumye oba omukyala gamba omwana temumugamba kati oba kitegeera wabula omukyala oyo tumugamba nti bw'oliba okomyewo ng'ofunye omwaka dijjangu abeereko n'omwana oba kitegeera so when you close that wakiri omama yandize n'alingizaawo ku mwana kyenkugambye nti yawa ebintu
ebintu bali ku rush balina gye balaga kati yanyigiriza nga afiiriddwa obuseera ebisinga abeera ku bwongo kimu tufiiriddwa ngenda naye ono yakyama n'abaako ne byalekawo ku lw'omwana we n'agenda kati visitation eyaddako eyokubiri n'atula ne boogera n'omwana omategeera visitation esooka yakutula kunyumirako na mwana we omanyi omwana embeera gy'ayitamu social life everything mikwano gy'ayinako in most cases omwana kyetaaga nnyo oba omukyalidde alete ku mikwano gye munyumyemuko n'omwana we mikwano gye bakola ki bawangaala nabo n'omanya nti gwe gundi nti kati osanga kati abazadde ng'abaffe baabeeranga nga jjajja akubuuza gwani nti ne bakuzaalawa ogenda okwogera abazadde bameka ng'aye amanyi abaddaka oba okitegeera kati nga kiyamba omuzadde n'okumanya nti omwana wange adiringana mwana gundi n'omwana amanya nti omuntu gwe naye maama mumanyi security eyo nebanga weeri mikwano gye tukola then visitation eri eyokubiri abamu fe gyetutami kuba academic visitation ojja specifically kumanya sente yo weeraga kubanga omwana bagenda kuba nti akoze tests 6 sofa ayiseeko nnyo aguddeko 2 ngodde ebbali n'omwana wo waayo tukoze tutya their teachers talk to them yes no itamu atagoberera sente yo gyeraze obuli kesi kyamu waliwo abajja nga tayaga sakunyumizanga nakagenda eyo gyenkomesa nagamba ono ndowooza nti there is a guy bano too busy TB guys ngalaga nti talina budde bakunyumya na mwana ajja nga tava mu motoka naggulawo oluggi nahaginga omwana ne bakola conversation ya 2-3 minutes nasibula omwana seriously kati omwana yeyangamba abaserebu bwe bukoma mu TV omwana wo toba serebu olina kuba rumodo we kati omusajja omwana ng'akiŋŋamba nga ndowooza kyakusaaga by then twali tuyakiza emotoka zonna okuyingira mu ssomero munda nga sona creating a parking wakati wa creating a parking abazadde motoka sigala bweru noyingira nobeera mu mwana akati kola ng'omwana muzadde atuuka omwana ngamba taata we yatuse onze kale nga ngenda nga mwaniriza nga mbaalyangu nga mujja mu motoka nga musimba mwana agala okumusiiba nomukakalina gyolaga ne mwagulira omugamba omwana alina okubeera mukwano gwo omwana alina ebizibu byayitamu nga talina gwayinza bigamba mubasomesa nga biri so personal nga byetaaga muzadde we tuloyogere n'omwana yamala essaawa ezi ng'alina omwana we oba onfuna bw'ojja kweŋŋamba nti vidiyo emu naye school in most cases kati abaana bangi abasoma ojja kwesanga nsonga lina abaana 2,000 otuuse abasomesa jjukira bafayini babeerawo naye bw'otajja kumanya mwana wo bw'ali nakwogerako na mwana wo bwolakimana yogenda naye ku ssimu metro ne mwana yeebaka atya banange omwana omuwala olina okukebera ku buyonjo bwe niwe tugenze gyasula kebera yennyini azzaawo munange oli otya kwata kutu omuntu atana abatabula nga namatu gaba gakuusiira eno ogira bwoti mwana wange ng'ogize ave tulina veiro omusajja oli wadde mbaokwata omwana wo wano ga mwana wange ng'okuusidde oba ontegeera nange oyo olugolaba mwana muwala naye amenya okunaaba lutalo oyo kolaba obugoye bw'omundu oyo mukola ki kati visitations ezo ziri crucial kati gwe bw'ogamba nti visitation yebeereemu ng'otaddeko ne social ejalika ssaawa 3 by 6 ng'ovudde ku ssomero kiba tekikyakukola kati gwe tunamu waliwo omuzadde alimbaale ayikalife ku kinaawa weebali waliwo ali embalala ng'omwana ali awo kati ow'embala tajja kusanga jjaamu mungi nga ajja kyengera naye w'embala ajja kumutuulamu okuva erugazi ng'akeera ku makya ssaawa 10 ez'okumakya luvuzeeko wawanvu bambi yatuuka ssaawa nga zigenda kwera ssaawa tebamukkiriza bamanankwasa ekisale naye tamukiza kuyingira eno nnyo kale twabamukiza nasigale katono naye nawira bubi kanatenga ng'alina okuddayo yalina mamenewe ng'alina okuddayo ate atezeswa kugenda mulaba tisonomako katono awo dakika mmeka kinnuma kati muteeke pya alina komaawo adde 6 takkirizibwa amateeka gano baleese mangi mulimu amalungi bayiro
agali ku nnyambala y'abasomesa, nnyambala y'abayizi. Like abakyala abasajja bo beera decent surprise. Babeera bambadde gundi. Anti kati baba bambadde bambala buno nze nga bunda bambadde kusoma ne gundi kapayipu ne bambala ne buno bwani balansi. Nze ne muganda wange nkusanga mu balansi twawukanira nga tali musomesa gayo kati olaba nkugambye muganda wange oba okitegedde mulimu ebintu nga byoyambala biswaza biwebula gyova. Nze famire gyenvaamu siza giswaza nti omunyambala olina ekiwatu lwaki tosubira mpale mu kiwatu anti swaga linywere ku cyayi. Swaga kitegeeza ki? Kitemeeteme bagamba swaga kitemeeteme swaga oli omuto eyo bobibuuza nze mpulira swaga bwobyogedde ate owalinnya ku nyonyi okufuukira kizibu kuleeta ebintu ebitagasa. So musono kye bategeeza teri musono gwa kwambala mpale nga ziringa mpamemu. Ennaku zate kati bambala bino ebinene bibanga ebiri mu maiti maiti kibanga ekirimu embuzi efudde tibagipise ne bagisuula mu mpale. Ebambi oligayo kati ate olingayo wakiwoowo ate y'omusebusi lwakuba byatunda abitunde simuganye kwamba nange yange yino waliwo abyambala Elijah neyange yino nene eyo si nene nene kubanga kati naye yange sagala kwambala mpale agasaizi y'amagulu gange ate bwesanga balina amagulu agali nkonyogera ndowooza olaba siraga mubiri gwange kubanga ate abalaga tebegomba kulabako. Don't bother kubanga munaye kale ffe twaba kulya mu byalo kyewuunyisa ate nze sirina nkuvumulize mulina abagamba nti maakulira Kampala. Ogera omuntu nalaga okuguluke ng'alina enkovu yinza gayezanya firimu ya Terminator nakulubusa muvivi gaweddewo. Nze nakulira embaale twazaiza nti mumwabizanyanga nange nabizanyanga naye embaale we nakulira wajajja waliwo emotoka enkadde mwe twazanyanga bwe twadde ewaffe Bukoma Nsimbi ekyamaanyi ennyo mupiira embuulire nze gye wanzaala mupiira nogera kusanga abazanya nawe nozanya mukatini kati ye guno kaki kyekyo kizibu kyammwe mwagwanga mu bisubi ffe bazze Kampala tubategeerere temwalalako namusuna naye baza Mungu nti nolya skin bina tetukayana abamu enkovu zabeera zasi siwa okuva eno paka wano gifuna mu Kampala eno gifuna nfumbira baana kusomeka sifuli eyanu kyano nga nfumbira baana baana ate wano eno yali gundi motoka ze sikazi nina sinako sika ya gaali nina ya motoka bina goyana y'omukebe gwali osamba kati kanabe nga tuzoyambadde leero yambadde open enjala zonna mwezi kubanga kati enkula eyammwe irimu okuweeka ebyama enjala temba nazo muzimalamu mwasambanga buli kisanze naye kasita artificial yajja ndozo uli artificial bano babeera mu kirabu gandi banaye DJ na MC nalanga waliwo ekisiga ekigudde nanyi kyono n'ekisiga nojanga olutunula otolinga sniper kumbe kyakolokolo kamu kabuze osigazaako kamu nekamu naawe gamba n'ensoolu z'abantu ye zivaako zitya so zino ziva ku ngato nedda sinnakuzima banaye abasomesa bedda baali batamya engatto ezo okubye ati nange nsomesa history naye tofaayo baby girl eyange yiino ova mu family si family. My family does not matter on this. awo ojja kwogera It is self-love. Toyogera. Mbele family yange gyogereko ogweyagala naye yange tebajogerako kibi. Awo ne kusenga kasujja family teyina nsobi tojogerako awo toveyo naye bw'omusomesa wedda yanakuwazanga nayambala ekigatto nekikutuka wano ekitogi n'akifungula naddira engatto nekola esinda nekola natambula nga alina ebitege naye nga ngatto yeweddewo natambula nga alinga alina envunza ati ebyo tabikowa. Actually, whenever I go to places in town, it is rare for them to accept that I'm a teacher.
Yeah, but we still have that mentality of Let me tell you one thing. Ono yandeetanga ngenda ku K. Brian Mulondo mujjukira nona yali Maritza yali ani. Nangamba musomesa w'Oluganda otusse. Actually, they thought I would not even make a statement for more than 5 minutes nga temuli Luganda. It was COVID netulere mu glass nebadde eno. Oyogera oluzungu n'enti. Na ku NTV nenkibamalako nabo. Nimbagamba ne Frank Walusimbi nali mayita manyi luzungu. Kati kyekyo. Kati no Frank yalagamba. Walusimbi amanyi oluzungu. Ojjukira ka post kalinga. Ate nga luli polished. Ojjukira ka post kalinga nkola kungufu ku mazzi. Frank anaga musomesa tukuba abaana ebikonde. When we exchange it, how was that tumanyi luzungu? Baba nzikata teach history namusomesa mu Luganda. When you go to senior 4, go somesa about the Asian tigers, that is the economic transformation. Osomesa ku Korea, Japan, China, Singapore. Mama mnyone nteje sali mu Luganda. So kati you should trust you some somesa. Kati aba bisomesa bana agenda. Eyo tuveyo tudde ku mulamwa. Eyo tuveyo ya kuleeta obuzibu kasonga kukibibuze zena bireeta nze vako so okay so gundi yo kunyambala chicho I'm very happy because nabida banganga babamba abakazi na bana bayitana siti yeno kubukabina then the pipe what jeans all of jeans as you can put on your jean and tuck in and be smart. Thank you so much. Yes, Kati can I use my school as a case study? Yes, it's okay. Tuina poster ku gate. Kati wala mtyaba mtabani wange tayingira eyo damage tayingira somero. There was a time I took Richard Hand Uganda echinawa nga omu kuba artist iswala yimba nga atakola ne artwork okushading ebyo bichebyo nga ina dreads yakoma forget ne dreads kati I had to come and explain ngamuleka nakola ki yana sako chigundi chikofia chihodo nayo kayingira omuntu yenazze ngoli mukyala in short clothes toyingira oli mu mpale as short as long as you don't see my pant is that dress short anti kati ozze mu baana nida bina tugende mpola bwetugamba short ngekikolwayo terusuka mu vivi luba lumpi society gyozemu yaaba like waggulu we vivi above your knees singo jalo going above your knees goyizo kulaba nga ali smart naye omwana we yakene kufoka embozi ng'ovuddewo mama wagwendi mamulabye kyoka natulaza amagulu gonna galinga enkonyogezi ku emiyembe ku ggombolola tandika asigaye amagulu go gagamanyi bagenkana bina gwina gwomu kubalina ku magulu agasooka amanene ekyo sikigwo kyogedde ono bwe bamu bwafuna ku magulu agali ancient ago yo ine vivi era byayiika okukitegeera kati ennyambala eri crucial tight dresses abamu tulinawo lesos ku gate naye bw'oba obulyanga tojja kusobola kwambala nga bye tubagala ng'ojja funa leso yo jjaawo for the head omukyala tusobola kufosina ku Fofe wali watunda bintu ebyo. Ne tulina leso ku gate. Singo jango line songa ekolese nga weesibako oba ofuluma. Nsukulaga abaana baffe soma figa. Takinyuma. Goza because aleka sizengo ezo zatwambala ne ziku shaping nga dodo zayamba wakati nganze nange nali nzamba ne kati sinesasi kyasa. Anti kati was back no wansi ku kigere. That was around 1985 mwaka jo. Oli mu myaka jange. Ali ozono yali mu 2000 ngoyambale ngoye scholarship layira eyakula bisa amanyi nti myaka niyo mu waliyo TV na ya colored ya black and white oli wa leero kati eza hugging ezo hugging nazo muzigoba anti agabe tagala bana hugging kinazo we nga nazo ekushaping anoberanga baka wansi nga lugoye lukoma wansi ku fashion show ogenda kusomera ati lugoye nga lukoma wansi ku bigere bina kashikole bwe tutese uyena agenda okukyalira omwana yambala engoye ezitaleetera abaana kugenda full stop kale wanga bono yambala bagenda kugenda bagenda geya ate mwana wabere ate bageya mutufu bajja kugeya omwana wajja kuga mama kali wajja bivu omwana njero kubisinga mama ko video tojja tugenda mu trip mpereza buwereza sente nga yewala kimu ojja kujeera
obeeko ne byolaga atadde mwafuuka emboozi osaza doda akatu amanyo kakola ennyo ku Valentines kamapereza se toli ayagala kutula naye kulya agamba gwezipi nina gwe nakikola nga neesibyeko mugenda kubeera ne bina sokuweereza se sigenda kwogera linnya naye waliwo yaŋŋamba yankuya nambuza oyo ne mubulya we nali likasangati nanjala kujja kukulabako onzijangu ndiraako no transport niye boda wano nzije nemwe agenda profile picture yange yawasap nanga ntuuseeyo kifaananyi bwe nfaana tojja oyagala kundaba kwe transport ejjondabi olina amagini ate kiki bina oyagala kundaba misa bunya oliwa naye kujja kulaba ku ejjangu mpeereza transport nkole ki nzije era niyo abadde agala okulaba munne ate n'okuva olina okumpanzizaayo bwe kati mmanyi muzukulu wa nkali nabye sikolaaze muzukulu wani nze ndi muzukulu wa nkali neddirange anti nkali mu Lukiga Musulo ne mu Luganda naye ffe eriri linnya mu kika ky'Engeri ng'oŋŋamba tugende mpola Dodo, you call me, Yunus. I want to see you. Yes. And I'm like, meet me at such and such a place. Yes, you send money. Come, money for what? Money for bringing me to you. Am I going to meet my salary or someone? I'm paying for my time as well. But Trust me, it is you that wants to see me. yes. The initiator pays the bill. Pulira. Point noted. Hold on. Never together out. We're gonna tell about footing up. Bongama tugende. Ojjamu ne ku ssente. Olimba nawe. Goza lwaki omutima gwali gwalookinga. Nasibako waaba yange. Tunule. Wuliriza. Bwe mmanya nti oli wange. Binafsi. Ng'oli wange. Asikubuuza na ssente. Osasula lw'oyagadde. Owaye oli ludda wange. Lya mmere yawe hajja tugende awusiba na buzibu. Okay. Naye gwe kati njagala kulabako nankeegi nga tewali buzibu ndi wano bwewati ne bwewati. Ate mpeza transport nkulabe oliko ebikulaba. Siziku. Yale onyumidde. Kalibo kamba yakakundabako nga ngamba genda ku profile picture. Changu nnyo. Oyo yenze. Yenze kwanza kibawo kifaananyi kyalo. Want to go to master kunya. Abantu mixed reactions. One of us and Ukabasing and Akamba Panana, Mutu, tubadde ku pressure. Abana ne tutandika okunonya sente, mwana nakuta oh yeah. Bagale ebyo. Makeup. Ena bamde ba. Baita wennyonyi. Wennyonyi yaleeta obuzibu. Yaleeta. Wennyonyi nze kubanga nga wennyonyi byatandikira ku ye. Kubanga ekisooka wennyonyi yakola ekintu ekyasinga okwewuunyisa. Wennyonyi yajja ng'amwerekedde ntiva nfa mwetegereza bayire ebibuzo bigenda okudda binoonyamiza kusiza obwennyonyi nga zirabikako kati naye kati ebiseera ebisinga abazadde baganya kukolera abaana be ebintu ebirungi naye nze muto wange bwe yamaliza senior 6 2020 yali kitenge n'akola points 2 maama n'amutwala mu bondi n'amugaa alondayo emmotoka omwana asonga ku kapaso akamugulya namuga akamutwako kaako omwana oyo n'afuna nibagitaani n'afuna makerere bamuwa government sponsorship n'akola pharmacy kati awo tuvudde naye kakati prom nina amasomero agasomesa gesirabangamu prom nkinoonyeza ngambya buli somero lisomesa I am talking about the real performing schools currently Like even okay. Nabingo mukola form nakati mukola yala kubifaananyi byayo kusaba ku bintu bya mulembe gwa Amin gwa Museveni we mwakolera bya mulembe gwa Amin obote kali ne kati nyega njega tuwele ku bintu tebiri current kyobo omanya kino nti amasomero gakola prom it is exaggerated nga kigera wali ekikakkamu kati nga kikakkamu sinaddanyo twakola prom but twakolanga bino byalinga ki nga batuwayo disco bikyebyo yalinga people would dress up have their meals have simple music ne babeera awo ne batambulira ku nawe bw'oli omukadde babitanga soshi byali birala era guno mwaka kyonzi bwetuleke banaweka bagendanga negundi neshabwe ku pati tubireke kakati
challenge we yavudde abazadde ateekebwa mu pressure bamumbeera ng'alina okunoonya ataye omwana we gy'anaayambala oba costume kyonna kyagenda okwambala nga kimala kingana owa neighbor oba okitegera owa neighbor n'agamba banne nti nze nja kujja ne Lexus latest olwo n'atunula ewaka nga taata alina bagitani Primo 206 model kati kita agabe ng'alina okunoonya ssente apangise Range Rover V8 ereeta omwana amaakinga n'oli kigenda okudda okunakuwaza ng'eyasinze okunyumya asinze okusoma obubi yasinze okunyuma nga yasinze okusoma abazadde abazadde abasinga tebabyagala lwa nsonga ssente kibaki nawulyako essomero erimu ng'omuntu okubeera pulezidenti wa prom yeetaaga millioni simanyi millioni 10 nga kiwulirako okubeera pulezidenti wa prom millioni 10 tukopye ebintu naye gye mubikoppa nga siraweteekamu ssente. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Anti mu movies z'aba teenagers nabo nga bateeka abazadde ku pressure ng'ayagala akaviiri nga koro alina omulenzi gw'ayagala aberedde we ate kati kwetegereze nti mu firimu omulenzi yateekamu n'ano n'omuwala nzenna gye nalabye omwaka oguwedde before this came up omuwala yazze ng'alinamu open roof n'avaayo n'awubira ku bantu ngamba wow tugende mu maaso naye kati let me break it to you. It has no problem. It's okay for people to do. Era omukyaya bano guidelines zikugamba no okudreaming is tax free. Yeah. Dreaming is tax free for as long as you can live your dream. Thank you. Naye toyinza kussa muzadde ku pressure nga center obwavu bungi. School fees Tulina amasomero ge tuwangaliramu nga agafa amasomero fees sigala zezimu wabula tadde bwezi temwana mugira mumuleka ne mulimu abateekayo zero balance. Before even the term begins muli ateekayo dda kati naye abawanjawulo yalina kiti kyagwamu kiki kati sobola kudda mwana kati ng'ewaffe ngamba omuzadde nti buli mwana tulina prom buli mwana emitwalo 2 muzadde akubuuza sinnamalayo fees ekibye munsabe kati ati nabayo nange basabunya ekyo bakina nange kyenkugamba nobona ntulya bwatyo nange kyenkugamba abantu abazadde mwina nammwe okulaba ensawo yo weeja ati kati kyenkugamba nti promo bwebanga eri mu ssomero nga bo abalimu basobola okwafoldinga gobo bomanyi nti oli munaku kamukuuje nga bina bebe mwana wo mujjeeyo muteeke mu ssomero awatali yagenda kusoma nedda mukwano bina benefits abantu babitunuulira ebyamasomero amasomero getwala abaana yes abamu tubatugamba nti no babeera mu masomero ago ag'ebbeeyi naye gabeera gabbeeyi babeera mu masomero ago babeera bajja kubeera badde okimanyiko nti mulimu abantu babeera mu masomero ago nga mwana wa staff lokasente ke yefiiriza asomero kuba nti wakolera okitegeera omuntu agenda mu ssomero eryo nga fine center uliriza nga sente agenda zinoonya mwana wasome ate tomussaako bwebintu bw'amabanja bwakireeteza wakiri no prom no kale naye ate kati bana balinyisa abantu ennyonyi awo newali obuzibu tugende mpola akati proms omusajja nyabana mu documents gye nina wano gye nakuwadde tebagamba nti bazijjeewo wabula baregulating nti akajagalo kayitirira kibeere nga kintu kya ssomero kikomaawo era kijja kusigala nga kinyuma ng'abaali kinyumiddwa prom nebeera nga eri ku kisomero LC nga yino okumanya ku promo yawo DPC amanyi ku promo yawo buli omu agimanyi lwaki kuba emotoka zigenda kusimba line zikole jam okitegeera mukikole nga kya ssomero kikume mu ssomero kiggwe kati ate obw'ennyonyi yabeera abakosezza ati ate obw'ennyonyi fonye era nze nagambye bwe byatandika ko izi was exaggerated omanyi nti gwebayitaddemu no gw'ogiddemu primo ensi ne bendulu yatuuse obw'ennyonyi bwatuuka ng'ensi ekwerabira mwagala bibeere ng'ebyedda nga abantu babeera nga bali mu ekigambo okyagala nnyo kubanga gwe by'omanyi ekyenkugambye exaggeration yekendeere nga ki kyesitategeera amamotoka ag'ebbeeyi okujja ku ssomero. By the way, why would vehicles come for school for a prom? To make it exciting, to spice it up. Spice your books and get good results.
Because No one remember you're from Osmania. Because at the end of the day, the only motive as why you are in school is academics. So you didn't tell us how many visitations do you think the school can have? 2. 1, let it be casual. Let it be social ngomanya wedding n'abantu in different ways oyogere ku bizo by'omwana obigamba abantu. Ntegerekese. Then yokubiri ebere pure academics. By the end of the term omanye nti omwana nsuubira kino na kino naye ng'olabyeho ku byasoma sofa. Wao kulinda omwana omunone ng'ettaamu oweddeko akwe reporting ngambi ovume ekyalo kiramba jangu mu makati ga ttaamu omanye omwana wo bw'asoma. Then I read about the cooked food. Why would they stop cooked food? Because I think they are already last year. Quality and bonding. Yes. You even spend less. Bakatabasinga bagenda visitation days. Waliwo ayagala nnyo pepsi oyo. Kati kulina kula visitation abantu sobakwenda ku visitation abantu babeera mulinga bagenda kutwala buckets z'enkoko. Nalabako ne bucket gyesirabanga okuva ku ttaka nga kiwanvu bwekiti nga kya KFC. Nga alina abaana basatu nga abalekedde ne mu bwekiti mutukolera abaana bange balyeko. Naye kaakati. So why are they stopping cooked food? Ekintu kino kirina obulabe. 1, for you to visit a child or a kid at school, you must have a visitor's ID. Bikyusemu. Bibadde bwe bityo okujjako ng'abantu bali strict. Ng'omala kugipresent erimu ekifaananyi kyonna eky'omwana then tukiza nti gw'omuzaala. Naye kaakati ekintu ky'emmere kino kibadde bwe kiti. There is an incident that happened around Mukono area last year. Omuntu yagenda ku ssomero. I don't have the clear name of and everything, but the scenario was yagenda okukyalira omwana n'awaayo emmere ng'erimu. Ntegerekese. Kati gwe baawa emmere n'asharinga ne banne. Tubikola nnyo. Oba okitegeera? Kati bagamba nti bannaayo emmere tedda ku masomero kiwonya kiri. Okitegeera? However much amasomero mulimu amasomero agakigaana. Cooked food. Not even cooked food only. Even bringing food. Kitende. Toyingizaayo mmere, toyingizaayo chapati, toyingizaayo nkoko. You bring biscuits ng'obisebiseko ne bakebera ne bakula biscuits zolese kasabasangamu chapati byonna nga tusigala ku gate. N'obitwala ng'ofuluma. Fuluma nabyo. So they are schools. N'okyalira omwana n'omala n'oddayo nabyo n'ebyokulya byo. Naye ate nze mala ndowooza ate ekyemmere ekyandikomyewo because waliwo n'abantu be baleeta nga balina otufumbira tugulira abaana emmere. Bakiganye nakyo. Ozze kulaba mwana wo. Visitation eri wide. Ekisooka temusooka abantu bana nga muze kulaba baana. Gye batufumbira ne tugula. Si bino bye tujjala family no polisi kumanyagana. Temusooka bameka? Kati tuba batuzala anti kati kikiri kye nakugamba gwe n'owakana utilize the holiday abaana batwalekewayo balabe baganda baabwe omwana ali mu ssomero futyo kujja owuliza ebizibu byonyumyemu naye omanye ebintu ebitambula oleese family yonna etudde kati nekinyiiza basi ne bayogera ku mmere eyo kanzina ku mmere omuzadde ajja n'abantu 8 mu mmotoka ku 7 ne bajja n'emmere ne bagiteekawo ne bagijjula wuliriza ne bagikupa ne bakwata akasowaani kamu ak'emmere omwana gaza okukyalira ne omwaka akasowaani kamu ku diuki bina tugende mpola oyagadde omwana watuuse ku ddaya tesibe guli jangu ne dishi y'omwana nga nnene olutuuka nga tunaa kujjula yammwe y'abangi sooka ogimusimbe genda ogitereke mu ddobo n'agenda mu keesi wuliriza sanga mu ntankuulu agenda agisibire mu keesi ne soda ati akomewo muli ebyo ebya famire ng'alinayo reserve ye si kujja kuba kamere konna kuleetedde mwana bemukomba n'essowaani kati nowuliza abazadde abamu banyumira ajja nekyakwako olwa pepsi binene 2 ne babinywa n'omwako haafu ozze kukyaliraani omwana muto talina kunywa soda mungi gwe nga wakava ku soda abantu bamanyi no mulimu soda ne energy drink omumu mulimu omuliwa abatulaba mwenna naye munange omanyi ono yakusinga obutono obumpi kale yaye mukama waffe kubanga munnaye nze gye nakulira togeranga abakulu maama nsisi omanyi kyobadde oyogerako ekyemmere mpozi kyendabako ntino bwe tubeera nga tuli bangi etujja okulya emmere ate on Sundays kati nga ffe ewaffe Sundays are for family. So bwe tugenda tugamba nti nno luno tugenda kuliira wa
ku ssomero mulimu nekira mulimu n'amasomero gamu nga naffe twegomba okusomerayo this is an opportunity for us okugendayo munda ng'erinnya likusookayo ne lituukayo ewadde bali baakuma ekifo so netutuuka ku ssomero naffe nga tulinayo omuntu ne mubeera bangi you get excited naye what I realize is that bwe tutuuka eri omwana gwe tuba tugiza okunyumya naye tetunyumya naye aye tubeera tukakinga up eno ngeno bwokebera akuse oluusi tubaleka na ku ssimu ate otuuka n'okubira abantu abali ebweru onokakubuzeeko owonzeka toyogedde na mwana wo naye nga kyo tukkiriziganye baagala abantu bana maximum ebyo byoyingira essomero n'obeeramu for the whole day. It is limited at maximum 2. No, on my child. Zimbe eririyo. Tuli kumateeka. Bambi nedda banange. No, but do you know what? We're coming at about 11. Tuba tutagala abaana baffe bali emmere ya ssomero. Okitegeera. Then we're supposed to sit paka kadenga kakola kikavuga. Nga buli lwagenda n'atwalayo ebintu n'azannya eri mu compound n'emikwano gye ng'amanya anti akyaliwo alinze. The guidelines are not mine. These are from the government. Why do you want us only 2 hours? I am not saying that I want you for 2 hours. We are talking about the guidelines. Why? No, you just tell me why. Now there are things that I would not answer. Watch 2 hours. Do you think that the 2 hours? That is the better. That is an application. Nego kungamba nti lwaki mwalonze hours be febani. Ofuna. Babeebuuzaako abasomesa. Olunaku lwonna lwali badde luluna mwana wo. Tulina nyume mwana wo for the whole day. Paka bagandi kati mfollow me. Tekiri mbwa haramu bonna. Ngoma tekeresa. So your visitation. Nayenga, do you think 2 days are enough? 2 hours, sorry. Tezimala kyegambye nti olunaku lwonna wali badde olwa omwana wo. Nebufondinga. Kubanga jjukira kati omwaka bwe gutandika roughly mubeera na bituwa tugatete mubeera n'emyezi ng'ezanga 2 egijjudde obudde obusinga bumala ku ssomero kati zino ennaku lunaku 2 ozeetaaga ng'oli naye kati abamukumwe mulinga abaana bammwe n'emmotoka entono kuluyagala ovuga ennene taata wagunja n'emmotoka gye yaleese yemboza omwana gyange n'okusigaza ekyo toweesa mwana kitiibwa. Teri muntu aweesa mwana kitiibwa nga muzadde amazeeyo fees. Gwevuga mmotoka zo naye mumalireyo fees abalaba bazungangana tulabira ab'ewaka bwe nga tofuluma zange bazagwayo naye buli olwana n'omalayo fees w'omwana omanyi engeri abantu gye bajja nga bambadde bubi omanyi bajja omwana mbibuuzo nga bambanja fees biswaza naawe naye omwana mumalireyo ka fees ate naye omanyi abatera okunyima n'okolera babeera tebalina kumalayo school fees mwattu abasinga yes true. So let me ask about it. What tours and school trips. Balina essomero abaana nga balina genda Canada. Nze nalina omwana bali bagenda Rwanda. Bakugamba tugenda banoonyeza bagenda simanya funa waliwo we Canada gwe nalaba visa na biki then they're going to spend there 2 weeks. Naye kye njagala okwebuuza zino are they productive? Ano bwatutunuulira challenge sikutunuulidde mu bubi naye nange nasomako nali mbaddeko mu ssomero nange sinafuna ansa yabyo ebyo ebimu tuwandika tubatwala ne mu factory anti bulirisa no bw'okwata abaana batambuza wano mu Uganda bo balaga nsi yaabwe sikirina mbuzi naye onkuta ontutte embaala ng'ate national exam gyenkola efokasinga wano lwanfunira ekyo kyolaba katambula ku social media nti omusomesa yasomesa Canadian Perils bamume visa ye Canada naye nga yasomesa ngo ogamba gyasula ng'ayine kati nze yansomesa ng'eyimbuulire sijja kufuuka yalinnya ayinza okuba nga akyali mulamu nampulira ng'essaati yataaguuka ekikalu essaati yalinga eya pinki nefuuka njerujeru ng'atambula akutamyemu ati alinga alina byalingiza. So tours tuzirinaako buzibu kiyinza kuzoogerera kiryamu naye tours
okuziregulatinga nakyo baatugamba mubitubuuza mu bibuuzo naye nze akatono kenzijukira tuwesooka temutubuuza bibuuzo ebyo naye ne mutuwandiisa obutabo obupapula muwandiika ne turevisinga ne bitajja mu exam abaana basomesezaawa mukola bitajja mu exam batutwala ne batugenda mu enamba ya field work mu geography bakugamba nti okuwanukula ebibuuzo bakugamba nti obesinga ku biri byewalaba gye wagenda kati ate agenda ogenda kuwandiika ki ate ng'enamba ebeera compulsory enamba ya field work emaze wasomera wa Trinity College Nabbingo kakuwayiza somero gye wava bano bakola geography anti katante ekyo kyekyalimu wakola geography mu level nedda byali optional wakola subject biri gwe it's okay it's understandable kati biri compulsory mama geography over senior 1 paka senior 4 yes so buli mwana agenda mu field 2 eyo n'awandika report nga maze report ogikola ddi mbibuuzo singa enamba ya field work ebezze then mulimu trips endala zetukola nga ziri history based for example okulambula historical sites omwana amanye ensi gyava omanye ensibuko ye n'omutwala kati ngaye Namugongo amanye ebyakolebwayo there is history there n'omutwala ku museum waliwo history aliwo mungi n'omutwala ku Igongo wali Embarara there is history there then bw'omutwala mu factory that is entrepreneurship kubanga factory ezimu bajja kulaga process kati natwalako abaana ku bakery wali waffe Nateete nibamanya beba mixing engano at the end of the day bagu bakinga ne bagenda ko mu heater byonna ebyo that is entrepreneurship kati ate mu new curriculum buli somero kujja kagatana bitegeera amasomero agasinga gazimbe bakery DIT wakati for now at my school every week actually it happens twice a week by no producing a buns and cakes buns zaabwe zigenda ku canteen kyagula kantini okuveebwerwa essomero buns ziva ku ssomero wennyini yes kati that is the new curriculum kati where do they get this exposure bring someone to train them bafuna opportunity etambula bagende babirabe kyekyo I think obwongo bwawe bugaziwe kati ekintu kyebweru ekyo kyetaaga nnyo nze mutuufu simanyi bwekidefending naye nange kyannema okutegeera naye ndowooza kugula baana bwongo beeyagaleko nekyala kumaketinga ssomero zisigenda ku ssomero lyabo nti tebatwala abaana bweru nenjagala lyabo aliko abatwala abaana ebweru olwo omuzeeyi wo n'atunda buli kimu ogende ebweru weeyagale naye ng'ogenda kukola ki kulambulako bulambuzi olaba ensi weefaanana obudde kyenyiza okugambamu kyekyo n'okukale n'okugula obwongo omanyi nti waffe Kampala kiri bwekiti bwengenze Nairobi nsanze kifaanana bwekiti naye kyangu nnyo atakisobola tukiyingiramu kubanga ojja kgenda okolimira abantu tuli baavu anti kyegambye gwoba tosobola kugula mugaati tolamuza keeki gula bani ziteeke waka abaana balye toshiwedde kubanga ojja kgenda okolimira abantu kaliraya ojja kgenda olina ne banneiba nga taata buli bakoma wajja n'emigaati ebiri n'ennyama buli lunaku naye ng'owuwo lwagenze mu wiiki emu ajja n'omugaati ate nga mukadde n'ekiveera kya muwogo leka ate kwagala buli omu alyenga wammwe buli omu kakana sigala mu level z'omuwogo nze wali omusajja onali ku gundi ku PTA meeting nendaba omuzadde sorry ezo meetings olina okubeeramu elders council PTA ezo zezammwe ezo binaawo awo nkwaga nti tugende mu maaso bali mu PTA meeting awo meeting zentuufu kyokatubuuza muzoli akati nga abaana baffe nga tubuuza lwaki tyabanyambako uniform twasasula school fees uniforms ezimu abaana tebanatandika kwambala uniform kyoli nga kuliko abantu abamu abaali tebanakusasula ki school fees so olaba nekinzayo ku kiri nti omuzadde yagenda n'agamba omuzadde yasituka omu n'agamba nange school fees muzikendeeze ki ziri waggulu nnyo buli kyamu mukola mwongerako omuzadde omulala n'alyoka asituka n'amugamba mwe mwambaza abaana baffe uniform ezirimu ebituli genda mu ssomero gy'osobola ate abazadde ekyo tebaagala kiwulira naye kate gemazima bakikkirize gemazima omwana yambuzizza wa senior 3 yambuzizza nti naye UNEB eyina ebibuuzo byesetingira amasomero g'omu byalo
watu fena tukola amasomero tukola ebibuzo byebimu Moses twali bibinagana wapi tusoma nabange ebinjawulo ne ginnava yajja mwaka guno ali mu senior 3 mwe ne ngamba ha bana ffe twali tukyebuzaako ndi bannaye amasomero agali mu byalo gategeera competence based ya curriculum gitulimu oba bali ku byabo omwana yakimazeeko yangaye nina abuuza na mu class bye tusoma wano yunebu ebeesetinga n'aba mu byalo bakola byebimu konze bakola byebimu era n'abagolozi nagandi namwe mbamugolola mwawulamu amasomero g'omu byalo n'ag'omu bibuga ne mugamba abagolola okusinza nga bye batugamba tebasobola kugaawula lwa nsonga kujja kuliko packet kuliko random number naga random number gundi timu bweti yagenda okumakinga bino bigenda oba ntegekise group eri mu room eri mu makinga random number zino tusobola kumanya na mwana go marking abula tugamba ati ne bo somera wano nogenda mu byalo oyita anti bo somera wano nogenda notulira mu byalo ebibuzo bigenda okujja nga gwazivudde no gomanyi banoti bamanyi Checho baba bagala ku marketing amasomero gaabwe kati bo sina busasi omwana asomeseddwa obulungi wano n'ava wano n'agenda n'atulya mu kyala ayita lwansonga ebibuzo bisigala byebimu naye bagamba maxi bw'eri mu pass point nze njogeddeko n'abantu abasomesa ab'enjawulo abamakinga ebibuzo tebiriyo you cannot tell this you can't even identify the school it is only mark and move. So it was a lame excuse. Not even a lame excuse. Bijya byakiyaye kuzabuza abantu. You're wrapping up that. Kati with the trips kusiza kuteke ku guidelines empya for you to take the school the students out you first get permission from the parents. Kyangu nnyo kwati kusiza ku guidelines daga nti omuzadde alina okuwandiika neffe tetukaya na lwansonga. Omusajja bakwata sente n'azuwayo ne bamuwa receipt that means akkiriza. Mama tunawandika ebbaluwa zinaaba mmeka. Ntambule ne bbaga mu mugongo ng'ejjudde empapula eziraga nti muzadde akkiriza. Wow. It is the receipt for as long as they pay. They pay. Strip in emitwalo 5 nkisasudde that is consent already. Okay. Ate engeri gye mubatwalamu batwala ng'abatwala ente. Tutya ente zigenda kuloole waliwe kuloole etwala abaana okulambula. Baana babeera banne bajjudde mujjuzo muki mu social media tulaba abantu nga bimotoka abaana bagenda simanya oba tuwazi nga emotoka zijjudde. Bina tugenda empola. Costa esinga obutono etwala abaana 29. Costa esinga obunene akoma ku baana 3. Tulaba abasajja batudde kuba tugenda empola. Bina motoka eri waita jambantu babeera 7 tubire kitegala kyo oyingiye motoka nene ndeka sala fogera kuyo ojja kundeka ku kubo sawa ndeka ku kubo takati kyempulaga ku polisi ya Uganda nga bojimanyi ani aleka motoka etisse excess nemuyita ate betulaba ne bagwa ne ku accident nga bali mu bangi by example eno kwabira ku social media abana b'amasomero ngayo betudde nako bwe batinga omuwala ali ku mulenzi lwaki basomesa bali munda mu mmotoka tebaba supervising anagamba kiri bwe kiti buli trip lwebegenda ina okubamu omusomesa mu mmotoka naye abaana abo baza omusomesa nga tatunuddeeyo ne bakola ekintu naye nga tebabeera packed baba balina okussa ekyokubiri omwana asasudde ate lwaki omunyiga nga ajje asoma embogo tubako ne bwozitwala nedda nnyabo era ifuna omukisa oyimizeko sezo gozi tunule mukola tusobola kuyita ku musikalo wa poliisi wa traffic ng'otisa akabindo n'akoleka n'ogenda ng'akuyita ati nga bali abaana lwansonga munaye abasirikale abali kukuba abo balaba abamu tebabategeera babogera na actually they look at them and create a negative side on them. There is a time we are moving in a bus ne batuyimiriza ne batubuuzaako ne mutusonyiwa okubalwisa tukyayogana driver mmwe twagala mutambulire mu mbeera ennungi twala okukozesa training oba alyoke oba ontegeera naye nga ntuddemu n'abayizi kati bafaayo teri musirikale atafaayo ku mwana kasoota abasoomooza osomoleza omusirikale okuba alina okulaga nti alina amaanyi bavaako so kyekyo
Why do I feel like some? Okay, that's what I hear because I've been there, but I hear some of the schools over exaggerate. I don't know how. In most cases, it's not the school. Actually, their parents. Nenga. Babireta. I didn't understand that. Now there is a school one to lead one. There are schools within this area. No way on Yoko. Bwe batuuka mu campaign omwana yajjira mu motoka nnene. When I say nina mbanje kwera 4x4 1x5 obo kitegedde naye nga ze kubeera president wa ssomero sente ne ziyita muzadde n'ateekamu ssente muzadde yamuwa emmotoka ye nga nnungi ya bbeeyi mwana ajja nga ze campaigning era kalulu n'akawangula. Naye awo tubeera tutuuta mugigi gwaki gwa corruption ali oludda waawo. Corruption lwakubanga lwaki mubeeramu ow'essente ne swiiti kati ekitegeeza bwe banaakula nga tutandika okampeni nga nabo bajja ku tuna mu kamera bina alina kubuuza ekibuuzo wali sosoddeko omuntu akolera ekintu tya Katonda bina tomutyaleyo kuka kyonna nga omuteekamu ssente bakwanguyiza embeera tewali otya Katonda bina ano bwe yeekaza weekalize muli kati ekintu ekyo si kirungi. One, season etuuka nga ya campaign mu masomero leadership kati amasomero agamu gabadde gakita abaana ba campaign nga buli omu bakola ki bwayagala kati posters ne zijjanga nnyingi buli mwana yeta gyayagala babula nakye nazudde mu posta ezo badde sinalawo ku posta ya kala yamu nenda posta almost ya kala ejja kati posta ezo nensula nga posta zino era bagezo nga posta zino zibadde ziyitiridde nga za kala etya emu. Ekyokubiri abazadde bajja ne bakolera ebintu by'abaana era kubuuza banaye campaign zaddi yennyini yaleeta posters naga nkubira omwana ekifaananyi kimpereze naga n'akola posta nassaako n'akabonero ne kajja nga kakala etya emu. Kati zino enooza posta zino zavudde ku kino naye posters mulimu abazadde ate batazisobola. Kitunda nnyo ku nsawo y'omuzadde kuba posta bimanyi bya bbeeyi. Kati bano bagenze gavumenti yagenze okugamba nti banaye posta ziveewo nga mutuufu abazadde sente nnyingi zibateekamu nga birina okuvaawo. Kyayika mwabaddemu ne kala ng'emu. Kala zibeeramu nnyingi baba mulimu uniforms kati tulina t-shirts ffe tulina t-shirts nnya tulina houses nnya anti buliriza osobola okuba omwana ekifaananyi ng'ali mu t-shirt ya bbulu kubanga eyo house weeri bagiyita Gaddafi ewaffe. Osobola okuba omwana ng'ali mu t-shirt ya bagiyita green eyo bagiyita musoke so bagiyita serugo kalaga omanyi nga badirekita baffe. Then osobola okuba omwana ekifaananyi ng'ali mu t-shirt eya yellow ewaffe gye bayita musoke. Osobola okuba omwana ng'ali mu t-shirt eya red gye bayita matovu ewaffe. Kati gitume kyoyagala. Kati t-shirt ky'abantu gye basinga okwambala population yaffe buli house erina abaana benkana. Kati ffe togenda kulaba ebifaananyi buli mwana kyaleeta era baatuwonyeza ayita kale emu nga waayo baleke musaayi gwe gumu. Tuzingeko so kyekyo naye kyakendeza ku nsasanya y'abazadde. Omuzadde abadde agenda n'agula vuvuzera n'agula sweets banyumirwa obulamu. We are making leaders of tomorrow. However much batugamba nti we are the leaders of tomorrow nesibira nkuwadde LC1 ntuse kutima myaka sibira nku mukulembeze wa LC1 era nenkulembera obulamu bwange kuba nze tonyingiramu bye byaffa. I'm the CEO of my life. Ne gundi ne parties baadde bananse noziyingiza mu baana political parties balanse okwonoona abaana. Kati waliwo omugo nalabanga sebo yaavuma during COVID wamulaba ku social media osomesezaawa Did they talk about them? Who do I feel like some look at this are exaggerated? Babyogera mu guidelines ebirimu ne babyogerako emabega keeri. There is a school that asked for yasabanga school fees buli term then nesaba 500,000 plus as a development fee. Developing what, honestly? God knows better. Kati fe waffe simanyi
Oba buli omu alina era mpoza buli omu alina school van ne tusasula school bus. Musomesezaawa. Nosasula school bus n'obaawo. Bina kankuze bwasonga. Bina nali nkiwuliddeko nti abazadde babayise musonde school van. Waffe munayo twabadde tuli awo eyaliwo enkadde yali yafa. School fees ng'ali ku nnomo nibajuleka cost. Kali ku UBR. UBR weekali awo. Era abana mwe batambulira kati sinawulira mu PTA anti wangambe PTA meeting old girl yagamba yava ku ssomero erimu nga basonda school bus n'azaala n'akomawo kati mugamba azewerezeyo abazzukulu banaagituulamu n'agamba naye ani agenda okutuulamu eyo school bus teggwanga mwesiimye nawe wasonda. I'm just trying to school. Nebaza Katonda naye nga ababazadde buli kema abasomesa batwala abaana mu trip says omusomesa afuna ekyokulya. Hadde bw'atwala omwana mu trip afisaako katwalira babenagala ne balya kanyama. Ebifaananyi bya trip mu nsobera tusasula emitwalo 2 nebamugambira mugenda tuwa ebifaananyi ebitajja kalo numa osomesezaawo ezo nasende muziwale mubaleete ewaffe kubaganze buli trip gyentambula namulimu abaana zikyatambula mpaka nakati lwaki wena temubisomba mulundi gumu tukole bwe tuti nze ngenda kulaga ku bifaananyi wano ebitonotono ebiriwokko kakkana ekira wamma bagenda batugamba mbuno mbusimanya baagala ebizigo bwe biti tolepafaanana bwati mukolagana na companies ne pens kati abo tebagala kugamba mazima balina gye babitunda. The policy is very simple. You don't bring any requirement. In my school, everybody we mu library byasomero yebigula kati sente ezo zibera ku school fees na requirements. Ino musoza toilet paper simanya leta squeeze bibera ku school fees. Osasula lomu nokirya linga no yingira. Then batugamba tusasuleko ne pocket money wa mitwalo 2. Soko lagwa. Labi bifaananyi bino. Alawo mwana ono mwana muto kati yagenze mu senior 3 kati event yonna ebeerawo I take the honors ku baana ba class yange I take pictures omwana nga bwali n'empeereza omuzadde kati emitwalo 2 gwe n'okyeka mu nsawo abaana nsonyiwa siri mu kopi kweyo level. This is a personal phone. I use my personal data. Why would I tell kati olaba now this is a list. Visitation where we took, I make them write their lists. I take pictures, n'empeereza omuzadde. Kati omuzadde n'abeera teyeetaaga kwogera na mwana kake mwana agambye kino n'akigula n'akimuleetera nga tewali kusika muguwa. Kati essomero ly'Walondo okusomesezaamu abaana ly'osobola guma. So as you're wrapping up the new guidelines, do they favor? Yeah, they are in favor naye zetagamu okuterezaamu ko number 1 video tebagisaho lock y'amaanyi kubanga okatinze bridge y'abaana ne bazadde baabwe. Then nekyokubiri bazireese there and then baziteerawo. They're supposed to be effective. They were not even they didn't even take time to consult the stakeholders. Okay. Because for you to organize a visitation for a meeting before like for example if there are all schools are on Ginger Road, schools within that area on that road must come and sit then pick different days for visitation okwewala jam. Kitegeeza nti tamu nabigenda kubaako jam naye video ebanga ya Saturday mu kitegeeza nti Saturday onegenda kuba yaki naye gwe ssebo gambe nti gwe kola Saturday nze nja kola enkya kitegeeza jamu leero jamu enkya jamu buli kati amateeka gano ge baleeta mu masomero mbasaba abagakola basooke beebuuzeeko. Nekyokubiri abantu abamu baleeta amateeka gano abaana abo besimanyi basomera
nesinga babadde basomera amasomero nga kati agaffe ag'abantu ba bulijjo ag'aba wansi ag'amateeka bali badde bagakakanyaamu nga bagaleeta organize workshops tubabulire challenges zetufuna naye nga tugwawo nze nsomesa mu Wakiso research omukoleddewa ekisinga okunnuma nti ebintu bino bigenda okujja bwe biti ng'abamu ku baminisita abali mu education balina amasomero ate agaabwe binaakolayo ebyakkolayo kubanga kati omu nze nali njagala ne visitation ebeere buli lwenjagala buli weekend ssomero ly'omuntu lya mukama waffe omu naye ng'okyala emirundi eki basooka n'okuyita ndi visitation oba oliawo nga baliwo simanyi class day n'ogenda ate balinayo entertainment sports day. Those are all visitations. Ne bagamba nti bw'oba olina MDD mu ssomero olunaku olwo olina okubeera visitation. Omwana ali ku stage aperforming mama amulabe budde nga ye cheya amulabe ddi ali ku stage oluvayo do you know what me I house master amuyita kuteeka gundi eddako gwe omugamba ndi jangu oyogende maama wo nze kale nze visitation zandibadde buli lunaku buli weekend buli lwenjagalira like buli weekend batukirizenga nakikugamba eyo si visitation kiri kyanjawulo naye oyinza okugamba nti this Sunday or actually no picking one of the days mu weekdays n'ogenda ku ssomero banaye mugiye balinze maama wa gundi obujulizi bubuno nti mwami yasoma atya nibo batulabye mwana bonoyogera n'abasomesa nze njagala ebeere visitation lwenjagalira buli week ngende nga buli week nze nebaza Katonda yakuwa obulamu n'akuwa n'essente zimba eriyo so byebyo bannange naye mboba wange mutwale mu day school abeera akola kimu boarding naye webale kuuma muntu ono takuumika naye kati oba kuba musiraamu okimanyi ko oli myaka egikola tawuba ng'ate bw'okaaba nga okwenenyeza Katonda ebibi byokola